kyennyini ekyabiri mu ttaano abaana bange bonna ne batandika okukaaba emitwe nga bonna balwadde. Waliwo omuntu gwendaba ewakaawo nga mukyala ennyumba 1, 2, 3 ssaawa zaali 8 ogw'ekiro. Omukazi ono yatandika okwetooloola ennyumba 3. Mwalimu ennyumba eyiyo mwosula, mwalimu ekkanisa n'ennyumba eriraanye ekkanisa n'obuzigo obuli ekyengulu ku ssaawa 8. Nsumba omuntu oyo namuwulira kuba ku ssaawa ezo omutwe gwali gunnuma nnyo era ne ŋŋamba kanzijeyoko ku ngoye mbeeko engoye zenjozaako era zaatuuka ssaawa 6, 7, 8 paka 9 nga nkyatunula naye era ne mpulira omuntu wabweru awo mu lujja ng'omuntu alinga ayita naye ng'eddoboozi terivaayo naye nga tayatula nnyo kwegamba oba bakiyita kiwuggulu ng'alina engeri gy'awuunamu muli naye ng'owulira alinga ayita erinnya ly'omuntu. Yayita emirundi 2 nga yasooka ne yeetooloola ne wayitayo eddakiika nga 3, 4 n'addamu n'awuuna nga bwe yawuunye era ng'ayita omuntu y'omu naye tewali n'omu ayayita. Okay, essaawa ezo nali nsaba nandi wano Mukama n'andeetera omukyala nga yeetooloola awaka wammwe awo wonna kyaki yagyetooloola amakaago n'agoye omwami n'obuzigo obuliko abapangisa ekyengulu n'ebikajjo ebyali awo byonna ng'era alaamiriza ebigambo eby'enjawulo. Naye kinneewunyisiza ne bw'olabye ensirise sooli yali yeetooloola kuba nze namulaba yadde saabibagamba. Ekinneewunyisiza musumba oyoze essaawa 8. Simanyi ko olwekyava oba omutwe gwa nagambye era nti gwali gunnuma nnyo era n'ajjayo ne kateni n'enjoza ekiro ekyo kyennyini nange simanyi oba kyekyandiko. Kuba ezo essaawa sibeerangako awo nti ndi awo naye n'ajjayo engoye n'enjoza. Kyenjogedde kitegeeza wakitegeerako kyaliwo wakiwulirako. Omuntu oyo yali ayita mannya gaani? Mulimu mugundi yalinga ayita Anthony naye nga erinnya eryo terivaayo ng'alinga akola kati n'omwana naye kennyini yali atunula manze nakiwulira nga n'omwana n'akiwulire n'agamba maama mpulira ntidde waliwo aliwa akikweru naye mpulira nga ayita erinnya lyange ne mugamba omuntu bw'ayitanga ekiro toyitaba era mwana teyayitaba. Owulira obuso nga tumuwulira egyo emirundi 2 nze namulaba gumu yayetooloola emirundi kale emirundi yayita mbadde manyi ekiro kyekyo kyekimu era enkeera yalwo nga 25 saava wansi saasikirwa na mutwe wansi. Christmas yaliwo lwakule luno olunaku ndaba nzijukira lwa Mande olesibooko ninga kwe nafuna oba Mande oba Lwakubiri mu nnaku 2 ezo kyokukifuna nakifuna olwo nga 24 nga bukya sijja 25. aliyo yimuse emikono gy'awaggulu. Nze wano bwemba wa disipulini nga muwoza musumba agaba ki kalooka tumuwe disipulini olaba otya musumba tewali busi simanyi lutalo lwe naye Katonda mwaka era nga mwena muli balwadde n'abaana ebigambo ebyo biwulidde ali eyo era n'omwana oyo bwe twawuliriramu amannya mutabani wange omukulu era konna nga ekituufu jjukira ku ssaawa eyo yali yetali mulwadde naye amaaso gamyukirako nga buli kaseera abeera akoze bw'ati ng'akugamba bw'akutama wansi omuntu awulira amaaso ng'akavaayo. Wanike emikono gye waggulu ali ekale.
gamba Katonda omulungi tukomya kino omukyala ono omulogo etolola ennyumba eyo etolola awantu wano netolola banimba bonna n'abaloga n'abasera tulagira okufa leero bwakomawo awulira omuliro tulagira olwaleero malayika y'enkulu ekutte ekitala n'engabo ey'amaanyi Mukama erwana olutalo ekifo ekyo tukiyeko omwoyo taddawo takomawo okusera ekifo ekyo mulinyeryo baakomawo agenda kudduka nawe ekisibbiri ate nga tafa geza naddamu neyitolawo n'ebigere bimuzimbe kajja kubeera akabonero gwe tofaayo ate akuli kumpi ate abali kumpi awo ate mukyala mukulu nze sijja mwogera ne gwe tofaayo simanyi kikyamugwako naye simusuubira nti musezi kusinga okuntawana mbeera nempuliranga muno ndinga sitoyeredwa ndinga bwe basimbamu ekyuma munda kwata ku mutwego teweetawaanya ebyo Yesu abikolako bulijjo kitange omukyalo ono omusobola okuva kakano kyonna ekitudde ku mutwe gwe n'ekiri mu nnyumba ye mulagira okuwonyezebwa leka omwoyo wo alabisibwe gy'ali okuva n'olwaliro ayimirire aweereze mu kisa ne mu mafuta omwoyo wo ng'ali wamu naye omutwe guno teguddamu omuloma mu linnya erya Yesu amen ogenda fuluma ng'oli waddembe nnyabo mu linnya erya Katonda obulamu tokyayina buzibu oyo genda Mukama agenda mu disitulikiti gwe linda gonoolaba azimbye obugere agenda zimba bakiyita batya kiyovu bakiyita ki ekigere kizimbe bwe kiti ajja kumala kwenenya Mukama amusumulula abeere wadde ze wandaga ekisaawe wafiira mu nsonyi yalamuse oyo Mukama nkulusa bwe wafa munaku ng'oli